Mwebale kuja. Thank you for coming, all of you. My name is Danra. Abasinga bampita the leader. So they call me Danra the leader. Nenga nze Danra music industry. Industry najingira officially in 2016 over 2015 ingagwako, but I prefer to take it 2016. I released the song Mulala Mulala and got nominated for Best Breakthrough Artist, High People Awards. After that, I joining a co-management Vajita Savam Music, Omari the agent. Nemvayo 2017 because of some issues. Then going up for a break and a long break. 2019, I was in a break, but this year I decided to come back and officially restart my music career. And badde nolimba olutambula nga baluyita mukodo. Yes, balubadde olutambula. Naye kati twatadde Oluyimba, tugenda kuta Oluyimba olupya olwaleero baluyita Gundeeze featuring Allan Tonix. And I am working with RK Promotions and Wolf Records. Yes. Okay. We don't have many, but we have 3. Okay. We have 3, but tetunatuuka kuki. Okay. Yeah. Nenga muli ekintu nkulaba okyewulira ddala. Ekintu nkulaba okyewulira. Bannange omukyalo ono muyimbi mulungi nnyo era nga tusuubire agenda kubanga afuuka ow'ensonga. Katono just a moment. Danra, mwemba nzijukira bulungi bwe nasooka okumanyira ennyo wali mu management ya Savam, I think. Yeah. Ngoyimba ne agent. Management yakomawa. Lunaku lwayo mutwanjulu ya management empya butulira RK Wolf Records. Tulaba management empya. N'omukyalo oli byakoma management eyo. It's okay Dakar chenyenza. Before I say anything, mwebaza okubanga she believed in me, though things didn't go well. Naye things didn't really go well. One of the parties, which is not me, failed to fulfill ekyalagaanwa. So chenyenza n'omugamba oyo mukyala si mu bubi. Naye mune woba osayininga ng'omwana wa munno aba alina kyakusuubiramu. Okitegeera. So bambi n'oba mulage mbu ofuba okukikola ki okituukiriza n'oba nga tolina oba n'oba olina. You understand what I'm trying to say? Yeah, so kyennyinza omugamba kyokka. Yes, and not try to blackmail artists. Akala katono. Mutunulira nti buli muyimbi omuwala yagendako ku management eyo. Essaawa eno tulina mwana muwala ono yayimba bamungamba. Ali mu mbeera yemu tulaba nti buli agezaako kubanga ayimba ne the agent mu tiimu yemu oba mu Savam Music. Alina engeri gy'avaayo nga yikokola. What's behind that? Bwenga omuntu yaliko ku muntu. Nze ng'omuntu yaliko mu Savam. Kyennyinza ogamba oyo omukyala kiri kimu. Omuyimbi mufuule mukwano gwo nga tonnamufuula muyimbi wo. Kikuwanguyira nnyo. Don't dictate lives. I mean, artists are humans. Balina demands. You understand? So omuntu waba olina omuwa 10 lumuwe mu butuufu lwabwe. Bw'oba ng'olwo 10 lubulako 2 munnyonnyole abantu. We are humans, we understand. Omuntu ngambe leero nkuwa 8 lwa nsonga bweti ne bweti. You understand? Yes, kubanga naye abalina byetaaga. So kyenyiza omugamba, make the artist your friend before working with them, because wobongo okola n'omuntu tosobola kukola naye nga si mukwano gwo. At the end of the day you're going to have fights. Temugenda kukkaanya. So that's it. Kyokka kyenyiza omugamba. Eri omwana omwala ajja mu industry ya music. Essaawa eno olina wootuuse at least nti osobola okuyimbako ne Tonix abakimakinzeeko nti essaawa eno agezaako penetrating okuyingira mu industry ya music. Magezi kigoyinza omuwa kuba si nnyangu kubanga otuuse ku peak. Bwenga omuwala ali mu industry magezi kigoyinza omuwa ayingira kati essaawa eno. Kituufu yo industry si nnyangu. Naye kyenyiza omugamba be humble, beera n'empisa. Ate manya abantu bo abakwagaliza. Yes. Pozi n'ekirala kyotayinza kwerabya topapa. Kyokka kyenyiza ogamba topapa, because when you rush osobola okujja with excitement n'ogwa mu bikopo. So
lwaki essaawa eno nze mujja kunsonga bannaye Danra nati sina kyemmanyiko kitono Danra lwaki abawala abasinga be basinga okubuukabuuka mu management naddamu eno naddamu eri nga tebasetolinga mu management mukiva kuki buli muyimbi alina experience ye kyenyinza okugamba buli muyimbi alina experience ye so oli ayinza okuva yava mu management lwansonga ndala nono yandala biki but most times what I know is disappointment. You know, people expect a lot. Abana bawala ba expecting a lot. And you know, even the managers expect a lot. Kati bambi ogenda okutuuka mu bitabo. Nga bambi ebitabo tebikwataganye nga expectation becoming a disappointment. Oba ebisuubizo bibasingira contract zino. Kati nze kankubulireko ekintu divorce. Contract zino tuzikola. Yes, naye tezandibaddewo. You understand? Naye tuzikola kugumiza musingi kulaga mbu we are officially working oba kiri professional. But omuntu yenna contract ogenda ogikola nga omuntu omukiririzaamu nga naye akola ki akukirizaamu. So I don't think mbu contract ina weekola ki weereeta management empya gye wayingidde bayakusayinize kiki oyinza obbasuubiza kati isaawa eno eki nti bw'ogamba nti ekyali mu management eri kati nze nankuba mpya ndeese ekipya kino bwe kiti ekisookera ddala eno management si yakandaba endabidde some good time since I got the break. I've been working with them but the thing is we did not want to unleash yet. Yep, we are taking the time. So kyenyinza okugamba management yange kirungi mikwano gyange. They are not just business partners. They are my friends as well. So kyenyinza obagamba Omuyimbi gwe bafunye ekirungi bamumanyi si wabuvuyo. Omuyimbi gwe bafunye ayimba ate ayimbira ddala atajja kubaswaza. Nekira abafaani bange bali eyo kye balina okumanya ngenda kubaleetera omuziki omulungi ate nga kika. Katono nnyo. Wayimbako ne the agent. Njagala just nga mu bufunze. Relationship yo ne the agent of late eri etya. Mwenga abayimbi nga tujjeko management. Mwayimbako. Nze nganze sirina buzibu ne the agent naye tetwogera. Simanyi naye simanyi wekiri oba management bikyomanyi naye nga he's my friend nkoma kulaba ku status za WhatsApp. Yeah, so yeah, ene mwebale nnyo kunyaniriza okutwaniriza. Thank you for everyone that came through and for the support. Really appreciate. Of course, as you know, ebintu ebingi ebino okwogerwa bikwata ku Danra because I'm featured on this song, and as a new artist I believe it's good to give her more platform, talk about herself and you know what she's trying to do. Yeah, Bundeze, this was a project done quite a while back actually. Yeah. It just took long to be released. I don't think project yali planned, you know, naye yali project ya vibe kwesanga mu studio ye tubeera. Shouts out to Manpolo for making a very nice beat. Yeah, and so it was a project that came out of vibe, and I liked Danra yali ina energy and hunger, you know, because not all upcoming artists are as hungry. You know, those who are hungry, it's really easy to do work with them. So Yandaganti, you know, chintu achagala, you know, and she was really good delivering in the studio. And I was like, you know what, let's do it. Let's give a helping hand. And that's how things should be. So I'm really happy. That's finally project Akoze. Newankubadde COVID yabiyingiramu ebingi netusumbuwa nnyo naye tugezezzaako bafanye oba tusaako something nice, you know, without taking too long. So I'm really hoping and looking forward to the fans listening to the song and, you know, watching the video and supporting. Of course, video again abere ku mikutu on Danra's YouTube, on my YouTube. The audio is there on iTunes, Spotify, all those platforms. And of course, I encourage your fan following on both our, you know, social media accounts for updates and all of that. That's what's up. Yeah. What makes you think this is the right time to release this video? Because a lot of us saying about intimidation because of the COVID situation. What makes you think this is the right time? Well,
I think because we realized that, of course, abantu banji, including me, first of all, of course, there was no cash flow during COVID for artists at all. So that was a big problem. But and there's a video, so it's very tricky. But then also, at first we thought maybe but 1 month, 2 months, 3 months, nothing's happening. So sola manya, and the rest of the world's artists all over are still releasing. Yeah. So you find that katipe tugenda wetunali na tujatuka kwesangate tulekedwa nyima bega bageze maso. So luckily this video was shot before the lockdown, so just why tulinze lockdown is okay gwe, that entertainment bagiguleo naye nabwe mubimanyi. Up to now we're still waiting. Yeah, but so we decided, let's drop the video, try to encourage people to support via online, to perform for the people or do anything like that. Yeah, so the decision was made kubanga twalabanti okulinda COVID okugwayo lockdown chigenda bachizibu kubanga tetumanyi. They might say 2 years. no, hopefully not. But they might say 2021, and that would mean since the lockdown was from March, ogumwaka mulamba, so we figured let's do it. We've seen you always coming up with collaborations n'abana batandika mu industry. For instance, Danra tumulabanga New Kid on Block. True. And you're always supporting fresh talents in the game. True. Why are you doing this, Allan Tonix? I think in my past experiences from the time my career started, I worked a lot with people that were not necessarily big artists, but it also showed me that sometimes the most important thing is the delivery. I give an example of a song most people that never realize. My song Swag Meter was done with a guy that at the time nobody knew. Even we would ask anyone, but the song was so big here than it was for him in his country actually. But a couple of years later he dropped a Marula. But many people don't know that Oluyimba Marula when Nadina. But you see that connection. So, but I gave him that stepping stone. So I believe artists that are starting out, they need to be given an opportunity. Kubanga nafe wetwalinga tutandika. Nafe batwako opportunity. So ojizayo, and we keep things going in the industry. Allan Tonix kigambiwa okuba nti collabos zokola n'abaana bato, most of course twesize kubana bubuwala abana bato abatandika nga Danra mwana alabika bulungi, that you have your other intentions. Abana bano tokoma bukome collaborations, you take things deeper. Kati wakalaba meka collab. Wakalaba meka ezo buwala. Anyway, no, not really. I do collabos with anybody that is interested, that is survive. Actually, when we were doing with Danra, I think it was about that same time we did Romance. After Romance. No, after Bruno K's. Yeah. Yeah, my song with Bruno K, because it was the same producer, Bruno K, Man Polo. He produced Bruno K, and that's how we actually met with Danra at the studio. Yeah, that's what's up. Okay. Allan, wetutunuulira nti wana Uganda industry wetwogerera nti ebivumu byali byesibyemu bigenzao okugalwa nga Allan Tonix alina shows ezikubibwa ebweru nti oba okoze kolabo ne Danra ono nti Oluyimba nga luyiseemu ne lusala nga bakuyise kupafominga wabayimbi abasinga bwakuba n'omwana wano omuto Oluyimba ne lutambula kunyonya akola ateekayo kino kye bayita ekikokola tagenda naye tusuubire nti gwe teweefuule nga tuli mu kamera tetutuulire wantu banna omusajja yaganda okupafominga Oluyimba lwange zaalofaako nzekka embeera ene gwenda kyandolinga otyo. No, I think ebintu ebimu byekola, because also you can't stop what's meant to happen. Never you cannot step on destiny. You cannot stand in the way of destiny. When it comes to collabos, even why I want to move maybe we don't do so many collabos. That's maybe a concern that I would have until Lucy collabo no muntu na tajipushinga na tabitwala serious Oluyimba ne lufa bwe lutyo. So that's why I'm not so keen on collabos,
except when someone really shows that they're serious, about it. Ate bye show ogenda ku shows, if it has happened to other people, I can say maybe osanga olusi promoter. Omanyi ba promoter bagala nnyo cutting costs. Ogamba promoter njagala kujja ne this artist and so on, so now gamba budget teriwo. I think normally that's what happens, but I don't think abantu bakigenderera olemesa like someone that you work with. I've been following you way back. In the beginning, wakola Oluyimba radio zisinga nezigano ku Oluyimba go. Oluyimba olwo lwasooka okuzanya ku Sun FM. That was 2000 around 2008, 2009. 2008. Nti abaana bano bajja mu industry. Basanga obuzibu bwe bumu. Nti asanga president wa radio oba omuntu yena ku radio wa ku TV. Esaawa eno kintu kidogo. Twade tusaba gwe ng'omuyimbi ayiseeko nga wakirabako nti oluyimba lwaganya okuzanyibwa ku radio z'endala. Amagezi goyinza okuwa omuyimbi ono ayingidde Danra. Magezi ki okulabika nga ng'ogyeko byakolabo nga muyimbi wamu. Magezi ki goyinza omuwa esaawa eno? Okusinziira ku nga bwe byali then and now how things are, the easiest way is just making sure first of all oluyimba lulungi. Kubanga oluyimba olulungi terujja bbula we luyita. Ono bwakulemesa wajja bawo omulala, because good music is good music once the song is good, because that's exactly what happened with that song. Ndi wano balulemesa, but still someone else picked it up. And so I think the biggest advice I can give is that concentrate on your craft. If something is so good, not everyone can stand in your way. Someone will pick it up and eventually you make headway. A project bw'osanga ng'olimba si lulungi oba luli mediocre, then things get tricky. That's why you find people need to, even you pay people but still they can't even play it because but if the song is good, somehow, somewhere. Twade tusaba Danra ono mutwaleko embalala ayimbeko n'abayimbi beeyo. Ajja kgenda. Mutwaleko basinzire nga bakubira omuziki. Ono yakatandika olugendo. Okay, thank you so much. Nga tetunagenda mu maaso, abantu bali online bagamba nti akayimba basaba mu Oh baby bocho, how you do your thing on tekane ku choto. Be my miss, I can be your mister. Miss Anankulaba Mubiroto. Look at me, eyes and me see nobody. My body temperature rising so the D. You got me looking for you, I got nobody. Suwa, cause it's a man you go. Mubiri gunu magwe kukwatse kofunolo jegere rola muse ontuke koa. Ina mi bet jegwa basinga ko olina zabu ne dola mubirungo.